Muhammad yamaliranga mu ngoye ze era kambiteekyo. Agambye ki? Muhammad yamaliranga mu ngoye ze era kambiteekyo. Singa omwami afuna obwetaavu eri mukyala we naye ng'omukyala ali mu mbeera zaki za haif, Aisha atulaga omubaka bwe yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama bwe kikolebwa. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yeetaaganga mukyala we Aisha ng'ali mu mbeera za haif, yamulagiranga ne yeesiba engoye ze ne zinywera n'enkutu ze, n'abeera naye wabweru w'engoye. Agambye ki? N'abeera naye wabweru w'engoye. Fayubashiruni, n'agenda gyendi ng'ate ali mu nkutu ze n'engoye zazisibye. Aisha n'abagamba Nabbi yamaliranga mu ngoye ze era n'ayozaako awo we yayozaako ng'agenda mu ssola, era bwe yatambulanga ng'olaba wali wakunyiza biibyo. Muhammad yamaliranga mu ngoye ze era ng'abyozaako na mikono gye. Amakulu kikkirizibwa omwami okubeera ne mukyala we mu mbeera ez'omukwano mu byonna, kubanga ekimanyikiddwa nti omwami wabeera n'omukyala alina ebifo bingi byamuganyirwamu. Agambye ki? Ekimanyikiddwa nti omwami wabeera n'omukyala alina ebifo bingi byamuganyirwamu. Ekimanyikiddwa nti omwami wabeera n'omukyala alina ebifo bingi byamuganyirwamu ebyesanyusa omwami. Ebyo bikkirizibwa okuggyako okuba nti agenda gy'ali fule. Kati Aisha yeesibanga engoye ze ne zinywera n'abeera ne bbaawe sallallahu alaihi wasallam. Kibategeeza okusiba engoye ne zinywera ng'asiba ebifo ebiri mu haid nebisibibwa nga bito bigenda kukwatwako. Asiba ebifo ebiri mu haid nebisibibwa nga bito bigenda kukwatwako. Era ekyo kikkirizibwa mu Busiraamu. Ekyo kikkirizibwa singa omwami aba yeetaaze ow'ewuwe eka. Obufumbo bubeeramu ebintu bingi ewaka awo abafumbo bye bakola ebibasanyusa, bikkirizibwa ebyo mu mbeera eza haid.